Akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okusunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera gwa munisipaali ne division ez'ebibuga oluvannyuma lw'okumaliriza omutendera gwa disitulikiti n'ebibuga ssabbiiti ewedde. Mu kibuga Kampala bano basunsuddwa ku division zaabwe. E Kawempe eyaliko omubaka wa Kawempe North Latif Sebagala talina kibiina ky'ajjiddeko oluvannyuma lw'ekibiina kye ki National Unity Platform okumumma bbendera ne kijiddiza abaddeyo Emmanuel Sserunjogi. Ono agamba nti wadde ajjidde ku bwannamunigina akyali muwagizi wa NUP era ono atubulira ebyatandikirako okukola singa alondebwa ku kifo kino. Njagala kakasa bannayuganda nsigadde mpagira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wange. Ku kigambo kya pulezidenti nsigadde mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ku bifo ebirala byonna tugenda kwetegereza nnyo n'okulaba nti oyo yenna gwe tunaatambula naye ateekwa okubeera ng'alina amaanyi g'abantu. Mu balala abasunsuddwa mu division y'e Kawempe ku kifo ky'obwammeeya ye munnakibiina ki NRM Farouk Bulime era naye asuubizza okukolera omuntu wa wansi. Okukolera Kawempe yaffe division tugezeeko okutereeza ebyobulamu ebikyagaanye, tugezeeko okutereeza ebyobuyonjo, tugezeeko okutereeza awali enfuufu. Ye mmeeya aliko kati Emmanuel Sserunjogi naye olunaku olwaleero asunsuddwa nga yakwatidde ekibiina ki NUP bendera. Bannakawempe be beewangulidde tiketi eno nalangiridde nti ate ngenda kukola nga seerekeramu. Ne bakansala baabwe nabo basunsuddwa. Nsuubiza okukolaganira wamu, nsuubiza obutalekera muvubuka yenna ow'e Kawempe. On the women, most especially the women in Mulukatu. They have many problems. Their children have not gone to school. Ne mu division ya Kampala ey'omu Masekati nayo zigenza okuwera ssaawa 4 ng'akakiiko katandisedde omulimu gw'okusunsula wadde nga we tuviiriddeyo nga tewali n'omu abadde asunsuddwa ku kifo ky'obwammeeya okuggyako bakansala baabwe. Zonna eza gavumenti zirina okutuusa ku bantu parish model myoga ne programu z'abavubuka bonna tugenda making sure nti zikomawo ku ground. Tukoya amateeka, we want what we call practicability. We are fed of words. We are fed of words. Today we are going to be practical. Ne mu division y'e Nakawa naye olwaleero tebasunsudde muntu yenna ku kifo ky'obwammeeya okuggyako bakansala baabwe. Nze kulwanyira abavubuka, nze kulwanyira bamaama abakyala, nzize okuza kiwatule ku ntiko mu byobufuzi bw'ekiwatule ne Nakawa division nga yonna. N'olunaku olw'enkya okusunsula kuno kwa kugenda mu maaso. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.